This must be ECOP on set. The lane soldiers are in place. Follow us on Instagram at ECOP Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video, and photography. This is another ECOP crime. Oh yeah. Wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalina. Akoze. Jalina ine pise ndienze sebayo omukazi oyo. Atuwate motoka nga tebatuwerako n'amateeka. Jalina nape motoka najjako switch ngandi n'abaana. Gwe kyoli okirabye. Anyizaka switch. Nezikira mu kkubo wakati wa bo. Buli kafa kanyigira ddala ne ka stopping nga yinginte. Lwaki ngamba nakusasudde? Lwaki ompimira obudde? Naye ate kati gwe weereetedde ebizibu. Lwaki okozesa motoka ya Jalina? Ate nina omulala ayinza okupa emmotoka. Tobamanyi abalina emmotoka ez'akabi. Laba ono genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere. Balina Jeep, balina BMW, balina Audi, buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo egyawansi. Sala zino sente zepa Jalina asobola okufuna emmotoka. Osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu. Mukwano mponye Jalina. Alika Rentals basangibwa ku 309 Slading Street, Drogheda, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277-98. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Executive Media. Focus, innovate, succeed. We mutusangidde nga tuva kusanga Honorable zake tukuoluseke baba muganda wange tavaayo. Kivubuka kigezi naye obugumu. Kufa ab'oluseke toyita. Honorable aganye. Naye nga kyenebaza ku zaake abantu babeeraawo ne bawa amagezi. Naye zaako batateesa yamanyi. Omanyi ndi yakoze akanyama. Zaako akolera abantu. Alabika agenda kuba sipika bikonde kati. Lwakuba mukwano gwa zaake yagambye muli bessemuwayi. Si mukwano gwe. Zaaka ngambye si mukwano gwe. Si mukwano gwe. Zaaka ngambye n'omumanya tamumanyi. Justin zaake tanjokyezza naye tuli ba mukwano. Tukole. Taata wa zaake mugagga. Naye musana. Ne zaake naye alina musimu naku. Nekino nakyo kye tuliko sikitegedde. Okutubeera nga batwokyezza bwe bati. Gwanyinyibala. Nkalo otandikidde onyinyibala. Wali ogenzeko eggulu. Kati by the way sigenda ngako. Eggulu waliwo akafo bakayita layibi. Layibi? Gundi yatutwalayo speaker yafa. Naye lwatuuka ng'ennyindo zikolawo nga namubuuza. Twagenda buli muntu nga maaso matono nga banyinyibala bati. Nga balinga balidde kamulali. Nedda kali akasana kasonsomola. N'owulira nga kakukyookinga. Eggulu akasana kangi. Allahumma swali. Waliwo sizoni w'otuuka ng'ate tewalina na masannyalaze. Gulu ye sama omutuufu. Vaawo mu ttawuni gwe genda eri. Kati n'osanga ebivubuka omusana gukwokya n'owulira ate oluyiro olwaka n'ogaya ate kati bikomye oluyiro gwaki mbu bagoba mmese. Waliyo emmese nnyingi. Gino emisu bagoba emisu naye bisiru. Ebivubuka ebyo ebyokya omuliro. Ebivubuka bigenda byokya ekyalo kiramba nga bigoba emmese ebbiri. So oliko Executive Media ndi wano n'omukulu Gabriel Bule omugole. Member wa Parliament Lubaga South. Ewali anko kato tewakyaliyo member wa Parliament aliyo twagala kuleeta. Twagala kuleetayo rain kuba tewaliyo ekifo kyo anko kato yakivaamu ani yakiddamu. Waliwo yakiddamu. Naye abantu abo baali babadde
abantu abo bali babadde ne mupi bafunako omusajja omukulu ng'agamba mutasipaana n'adduka ne baleetako kato nga azze kulya ne baleeta kato n'abagamba bannange temunsindikira binnyo tuzze kulya nga ne baleeta atunda obubina talina kyagasse ku bantu ali awazu ate Nuupu nammwe olumuntu saasiraba bwagenda ova mu ntebe nga tampadde yadde akabina naye kati talina kyotuyembe mba ovudde mu ntebe nga sirina kabina naye lisiti ya kaadi bye watusuubiza tobikoze wagamba oleese bubina kuno lisiti ya kaadi bagikwase zaake alinamu ku magezi eyaki asunsule ezaaga bajja muwala nayo kadi egirako empalana zaake muleke omusajja alina olutalo lwataamaliriza lisiti ya kaadi Mama mubuuze kagatto leka kumubukkiriza baŋŋambe tasaayita kawempe ate kati akyayagala yakola TV mwamu omulimu yakola TV lwakuba ngenda kujja kuba president mwani mpadde kaadi ye mulya ati owa Uganda ndowooza olabye fitina mwana abaga nti nkyagala nnyo senjagala bwenzija bwe nti obeeya mpita ate bwe mugaana nja bbeerawo mbatigomye ntasoyitiramu awo nsobola oyitiramu awo kuba pulezidenti mukama akola ebyamagero goyoke naawe yokere tomanyi kyolina gundi microphone wano 15 nsobola oyitiramu awo kuba pulezidenti n'olaba ensi eno mukama akola ebyamagero ogenda okuyanga balangirira tujja kuwerekerako tulabe naye nti byonna babiwulira mu kamera mukama wange tolowooza nti byakyama mama wange agenze wali gulayo kamotoka njogera naye osinika ebinnyo bye byenswa bannange mama agenze gula kamotoka sente azirina omukazi oyo akwagadde mu bubi ne mu bulungi ekyo bayita okwagala omwana yakuzaala baga nti omwana tumuzadde era ekyo nekinenkemetereza nti no kyawa Joan nze ndowooza ku kimu maama n'awulira n'ogamba ye lwaki mba mumuswaza so aba Bubbles Beauty bakola ne mwami Mukaabi abo tebasobya basangibwawo ku New Pioneer Mall ku kizimbe ky'ekizimbi ku room 106 ku level 4 negwegwe byotunda nga tobiranga nalabe nolina perfume ennungi nina perfume ennungi anti wenzijaawo abantu ne bawunya n'owunyirira banno bana ebronga tonnakagula 15 mingi naawe yara njagala nnyo okuwagira naye 15 leka kwemanyiza bukopi omanyi njagala mbeere n'emikwano gyange njagendayo wa maama muweeyo omutwalo paka lweriggwayo bannange nedda biko bw'aba yakola price list tumutuge kantu kalungi nali nkalabyeko kayara weekali tuyina Sansiro tuyina Sharias ennungi obukayo obulungi okutusuubuza kossa n'okutunda akamukamu then tulina wood owomu nnyumba waliwo ow'omutoyi ono ow'olukumi abaana bakola ez'obudde omumanyi oyo abantu abasula mu taliiyo ku dduuka lyange taliiyo ye tagenda kubaayo so byebyo tulina aba Lemfai bo ate bo bakugamba nti akasente bw'oba oli eyo ku mawanga weereza abantu bokubwereere bw'okozesa koodi ya Zubeda bakuddiza cashback wa $3 kasita oba ng'osinza sente ezisuuka mu $10 okudda waggulu ate ye manda ebintu abiweereza okuva ettaki n'abikutikira ne bituuka e Uganda tunaakola maama onaleboza anti kagatto n'ebibuuzi bye naye bambi katumuleka aseke balwawo seka we bate mu paalamenti kani kagatto ayinza okubanyumiza we yasika akanyama nange kaleke akanyama kaleke akanyama kaleke bro kaleke manda express kago njagala mpereze humidifier ojipereze jijja ttaka ojipereze wano naye emboozi z'akagatto zegendereze zimu za bulimba takunyumiza emboozi y'akanyama tannakuka yamutabuliranga cyayi tannakunyumiza nti yavaako mu nkambi n'adduka alaba omukazi atadde mu nkambi
Omusajja alimba oyo. So kakati Mandamanda Express Cargo bebo bakola ebyo buli kyenjagala ettakinga kinatuuka kugenda baba bakola ki babimpeereza eno. So ni sharp portraits bo bagamba bakuba ebifa mituwagira akaana akujagala kakweterako bbulo kalabe balina akaana kalina organization y'abaana ba Scorsese. So kati mu kuyamba abaana ba Scorsese bo basiiga biki ebisiige kati ne kabayamba bwe batyo. Ebisiige ebyo omuntu wabigula nga bafunamu eddagala era bagende eyo bambye n'omusaayi baba badde simanyi nti abaana Scorsese baba beetaaga omusaayi. So kati bwe katyo bwe kakola naye kalina portraits ennungi be beesiigira ne bateeka gundi zaabwe ne bateeka mu boodi ennungi ne babeera nga ate babaguza. Atlantis kyekyo ndowooza tunakola maama taata eno bizinensi obulango buno kwendi Atlantis wamaki akagambo anti ekigambo kya luzungu Atlantis ne producer naawe olabanga ekigambo ky'oluzungu naye kikula ku luzungu ng'eje kututawaanya ebibuga by'ettaki obyatula otya ng'ogenze maama bwe mba atambudde ate bwe mba nkola nammwe kale njatulira bwe mba nkola nammwe saagala nnyo kwonoona luzungu kuba ndukozesa ate nga ntambudde lunkenenukamu Atlantis Plasma Designs bo kyenzigi pagolazi madirisa kwegamba ennyumba nga sinzigale ne bagiggala abali ebulaya mubawe emirimu mbesiga ate bakola omulimu nga mulungi ddala. So nako olwaleero mbeera ne Gabriel Bule ng'abeera watuyisiza mu bibadde mu wiiki tubaawa so Bule oli otya ntyo ng'okyali awo baatugambye tukola tuli ku diversions ne kasuku ne bagamba era tutwala abantu muki mu bisiyaga n'emboozi zaffe zino ze tujja ne tubaleeta ne mwanalayizinga nomusomesa eggwanga. Nfunye omukisa ne interviewing abantu ab'obuvunaanyizibwa bangi n'ensinkane ba president n'ab'enjawulo mwattu. I think I've met most presidents in East Africa by the way, including Museveni, including the President Bobi Wine. But one thing kintu kimu omuntu omu anchamudde ndowooza ba mwaka gwa sho ya misa kyali omwaka ki mwaka si ogwaggwa omwaka ogwo nayigamu ekigambo lw'entambula nkigamba abantu misa kyo yasirika kati bwasirika baako kyayogera kati byayogero ojjamu namubuuza ebintu bingi nnyo nga ndaga disappointment ze success ze n'ebirala namuwandikako awo naye aŋŋamba Bule kano kanga kusibirire ogende nako ng'entanda mu nsi muno bw'olisuubira nti n'abantu bonna bajja kutegeera ojja kufoonyiize akantu ako nagenda kanjira nnyo ne ŋŋaki ky'oba omusajja kyabadde ategeeza kitegeera. So ekintu kizibu nnyo era kya bulimba nti abantu basobola okukeera ku makya nga bategeera by'okola oba bonna nga bakutegeera. Kati ye mukadde waffe muganda waffe mukadde waffe Kajubye ye bw'aba takutegedde omuntu yenna bw'aba takutegedde si musango era si saakiririgo naye ate ffe mu mawulire twawukana ku ekyo nti wakati mu bantu abamu ng'ebintu ebimu tebabitegedde tulina obuvunaanyizibwa okutegeeza abantu bo nabo ne kibakakatako eitha okutegeera oba obutategeera onfuna ekitegeera. It is our responsibility to tell the people nti kino kikola bwe kiti oli n'akitegeera oba n'atakola ki n'atakitegeera. Kakati ekisooka kansookere ku ddembe lya buntu bw'oyogera ku mukwano ogw'ebikukujju oba oyogedde ku ddembe lya buntu eddembe ly'obuntu lino zzibu kiso kitala kya njuyi ki bbiri eddembe ly'obuntu terikemmentererwa nti okugenda ku street ne weekalakaasa ddembe lya buntu naye omwana omuwala bwe bamurepinga tiye lwaki yabadde ayambadde bw'atyo eddembe lyolwo olukoze eki olijjeyo bw'oyogerako n'ogamba bannange President Museveni mubi ne bakusiba omusajja atuggyeko eddembe ly'okweyogerera bwe tukugamba nti ovuma bantu kitaawo yakuzaala mu nnyoko eddembe ly'obuntu bw'okeera ku makya n'olikiririzaamu oba ofunye obuzibu obunene
nti kwe kukkirizamu ekyo kyonna kye bayita eddembe ly'obuntu ekitegeera wali onzitawa n'oŋŋamba muganda wange nkulaba oli soft nnyo ku bantu ba mukwano gw'ebikukuju ne nkugamba nti aa ewange sibalinaayo ewaka era saagala n'omu akole ki abeerewo era ne bempangaala nabo temuli akirimu naye kakati nze ayogera ku international level international stage nga njogera ku ddembe lya buntu sobola kugenda enja nembaga nange ab'omukwano gw'ebikukuju battibwe tekisoboka era ne president Bobi Wine tasobola kyogera era bw'abaako emmeme emunkementereddwa kyogereko ekyo ajja kyogerera mitiyana ne mitiyana kumpi akyogerera eri mpigi waffe mawokota wansi eyo ewatabeereyo ba intaneti kugenda kukola ki mukolako blackmail ensi eri tricky mukitegeera we live because of others teri nsi yebeererawo kulwayo kati era ezeebererawo gafuuka matongo njogera ku Yemen njogera ku Syria nti omuntu aba ali awo eno osindika mwana eno ekikompola bwe kivuga eno wandika bibuuzo bya lasiti eno waliwo gwe batta eno waliwo obuuka mirambo ekitegeera zeze ensi zasalawo okwebeererawo ekitegeera kakati kiki kyengezaako nze nno nze kusomesa ate bwe bagera kubasomesa bannange nno mu mpisa omusomesa omutuufu era muwala mutabani wa Christina Monica mawange yasomesa nga Christina Nassale ndi mwana wa musomesa naye tata wange ate somesa teacher kakati mu kusomesa nti nsobe nnyo muganda waffe Lumbuye okulowooza nti gwe oba omuntu yenna omulala ayina okumubuulira kyayagala okuwulira amawulire tegakola bwe gatyo news is not about telling you what you want to hear amawulire si kwe kukubuulira kye weetaaga okuwulira owulira ekyo kye tuteekeddwa okukubuulira n'ekirala amawulire enteekateeka yaago yanjawulo okusinziira ku mmwe bye mwagala okuwulira okitegeera era amawulire gafugibwa ennono n'obulombolombo liringa ssabo gwe toli mushiriku nze mbadde mu bashiriku mbategeera essabo bagamba nti ali mu nsonga toyingira ore n'ekitali ssabo n'emasizi z'amalala kati ffe ekereziya katulika omanyi tossaako topi mu kereziya ku ddiiru ki era omukebeza wajjanya ne mu balakisi ebbomba enkofira eyo teyingira gwe ali era mu kereziya omukebeza ajja n'agamba akakofiira ako mukulu kajjeeko ate obeere n'engule nga mulimu ne Yesu alimu engule olitegeera faaza ayambadde kosoko ate naawe oyambala ekosoko eyo kyekitegeeza respect tetusobola kwenkana ekitegeera kati amawulire gano galimu emitendera nti tupakeginga byanjawulo katugeze owulirako ng'abantu bagamba nti President Museveni asenya abantu kiwulira ekyo wa boda asobola okyogera ekyo n'alina kyanoye nga Mwami Lumbuye asobola okyogera naye ate wamawulire tosobola kyogera ekyo kimenya nnono z'amawulire omanye ekyo bwesobola okyogera olina okukubira President Museveni oba abayambi be n'omugamba batugambye watta abantu n'akubuuza natta abaawa kitegeera nti bano bwe batyo naganze saabato bannakola ki nabatta era gwe oba otandika amawulire ga kigambibwa nti yatta gundi naye yatugambye nti tamuttangako era olunaku olwo yali ali kiruhula yerundira nteeze amawulire bwe gakola ki bwe gafaanana world over era twegamba amawulire gaafa amawulire gayogera tekikyukangamu ekyo kyenkugamba kyavanga ku mulembe gwa Benjamin de Penny Press eyazuula omulimu gwaki ogw'amawulire omufuna somesa teacher kakati bwe tosobola kuva eri ogamba Shamimu nti Shamimu bw'asekaasekamu n'ayogera ku bugistring n'obuleega nti ayogedde gwe by'otayagala kuwulira oli mukyamu oliko ekikyamu okola ensobi nnene nnyo okusindiikiriza omuntu ayogere bwaki bw'ayogera President Bobi Wine wajja n'ayogera n'agamba nti abo abasajja tubazoganye babbi okitegeera yakyogedde gwe ow'amawulire akeera n'okyogera nti muzoganye abantu babbi oba musiru oba olina okugamba President Bobi Wine yagambye muzoganye abantu babbi reported speech walina okubaawo balance okitegeera okuwulira musomesa kakati twalinako embeera bw'onovaano ojja gibuuzaako muganda waffe zaake bwe baatwala Bobi Wine ewa ejjinja waliwo akakomera akaali akali notorious ennyo
bakayitaani Nalufeenya. Muganda waffe Muhammad Segirinya yakwata omuzindaalo n'akola live n'agamba Bobi Wine mulabyeko amagumba gonna gagize omusaayi guyiika. Just imagine singa lupapula lwa mawulire lwawandiika ekyo oba TV singa katulina family zirimu ba orphani singa tulina abantu abaffe dda kubanga ebintu sibe bina kukola ki okutambula okitegeera amawulire twawula ku kye twagala ne bwe kibiina okuteekebwa okukola n'ekituufu okitegeera ife tetuliwo kubuulira abantu kyakola but to influence a narrative okitegeera muganda waffe Lumbuye nga tananenya biki bibeera ku mpewo kituufu si mmwe kubanga sibanenya waliwo ebintu bye mukolanga biri scripted bina audience yaayo naye mulimu omwana akeera n'akola ebintu ku channel n'ogamba naye kaakati kiki kino omwana yakeera n'aleeta omusajja ku channel n'agamba mayiga yayo kyamasiro gamulemye n'okuzimba wenaga naye yakola byogoocha naye nga oli ku channel gwe nannyini channel toyinamu magezi gagamba muntu ayogera bya kisiru nti amasiro we gajjira omwami gwoyogerako yali tannafuuka katikkiro kati yagoocha atya kagamba abantu obayambe kuba tulinamu omuntu ng'amu yafunye essimu ekiro mulimu naye akabimanya ekitegeera kakati gwe odidde abantu bagangingapo eri omuntu naye ng'otambuza buki bulimba ffenna tetugenda kufaanana bwe tutyo mu mawulire tulina kye tuyita radio katwe ekitegeera muganda waffe Lumbuye kyakola kye tuyita paka journalism propaganda journalism ekitegeera no yakola propaganda journalism kati ye kyakola akola sensationalism nti akuba omutwe n'agumako omuliro abantu ne bakyamuka ne balowooza nti ekyo kyekituufu naye ng'ate ye aba alina kyakola kikyayisaawo si mukyamu banga naye alina ekigendererwa kye ekyokulabako ku nsi ye nga yekyuse era asobola kunenya Lumbuye kwagaliza abantu be kubeera nga buli muntu alinako ali bulungiko teryamunenya naye talumbiramu bantu balala tokaka bantu sekinnoomu kukola kyokola ki kyokola olimbeera ekyo tojja kifuna era ojja kufoonyiize okitegeera bwe kyogezaako kugamba nti tukole kye tuyita paka journalism ekyo bakisomesa no mu kibiina mu paka journalism mukeera nga mwenna ffenna tuwandiika nga New Vision President Museveni ayogedde bwati ku Maanyi si bwe bikola ng'abantu bonna bali ku Maanyi tutandika okubeera nga tudivertinga abantu tubatambuliza mu layini y'emu no there is soft news and hard news okitegeera kyovola n'emiko kyovola ne bw'oba obikudde olupapula ojja kusangamu emiko osange nti news okitegeera naye oddako national news okitegeera oddeko kye tuyita regional bw'ovaala ku regional ogende ku ze bayita OPD commentary abantu balina endowooza zaabwe opinions okitegeera bw'omala ogende kuki ogende ku puzzle omuntu yeewummuzaamu lubaye lwaki amawulire gateekamu puzzle akakunizo bamumanyi bangi ate nkugambe ne b'okabuza mu mawulire bakuba amasimu wali ku monitor ne tukabuzaamu abantu bakuba amasimu omanyi nno twagira puzzle ya batononya abaagiyogira kaakati akantu ako kukakkanya mawulire bagadesigninga si mu bukyamu breathe kakkanamu bw'amala omujja ku puzzle omanyi kyamuteekamu entertainment scoop wali ku monitor tulina scoop society okitegeera kiki ekyabadde mu ndongo biki ne bayeramu olugamba ani akira ebyo ne bibeera n'ebyo ne bibeeramu bityo bwe bamala okujjaawo ne bakuyimusa ne bakuteeka kuki ku international akalulu ka America bakali bweti Trump ali bwati biki okitegeera yagenzeeko n'asiika enkoko bwe bamala ne bakuleetera sports olupapula ne lukola ki ne luggwa nti bakusitula be bakukakkanya tosobola kubeeza bwe bati n'omuzannyo bwe tuba tuguzannya gubeera gwa mugiirano okitegeera entunuusa ekuba nga yaki yanjawulo ekyo muganda waffe gye twagala oyige kiki ekyokubiri ky'olina okuyiga nti buli kintu kibaako ekigendererwa kyakyo okitegeera bwe tolowooza nti ekigendererwa ekyo kirina kwebuuzibwa ku ggwe buli TV ebano omulamano Spaka bwe yali ejja gye tuyita niche yajja nga yabakyala okitegeera ejja ne niche
kyekyo ovola ntulina tabloid journalism mbaddeko ku mukutu guno soogerawo mikutu naye kangogereko gwa munaffe Kasuku oyo omwogeranga Kasuku omwogera Sayima omwogera wano ne mbagamba nti waliwo kye bayita tabloid journalism ye abeera awo akusanga wano nga mutudde ne wakola omuntu wa monitor twamusanze n'ekyana ng'ekyana kyekiyinza olwo naye kiteebereza yate nga bali mu byakola bya YouTube nga temuli mawulire naye ng'omuyayi akukyamudde abasajja ba Red Pepper ng'ekyana kyekiyinza omaye omwami mukulu wange oyo mukwano gwange yakulira olupapula luyita Bwino yoyo amagezi agaakola olupapula lwe bayita Kamunye teyabeerako na musango mu kkooti ne buwangulwa yakikola atya yagatta ennono z'amawulire n'okujubisa kitegeera ng'aleeta ekintu naye nga tulina omukwatira oyo mubiru bamuyita Dickson Gad mubiru tumuyita Principe wanu okimanyi ng'omusanga ku kkubo osooka kutulinako bwotulabe ku mitwe omanyi Bale Francis yali akituyigiriza ekyo oba tolina musesigula amawulire genda osome emitwe oveeyo gambe mubiru yakwata n'alaba firimu y'Abafiripino nga mulimu omukazi yafuuka omusota najja wano n'akola omutwe omunnayuganda yabadde akola obwenze Sudaani omusawo Sudaani yamuloze n'afuukamu omusota emboozi n'etandika olupapula lwasigala ku luguudo terwasigala bana baana bato bana bali ku TikTok tebamanya bino bintu kakati ng'enkya abantu basoma ku musota abantu balinga omanyi kye bayita okulingiza amawulire atalinamu ssente ng'agenda wali kwa Gatunda n'awaayo 5 n'alingiza olingiza olaba bwe yafuuse kati ebinyumu ku mitwe gyanfulula nga baleeta ebipya ku musota emyezi ng'egyo omusudani omuntu ogwagira gwasiga okunkuba yagambye yaleeta n'agamba ebipya ku musota ebipya ku musota gwogera nsoma gusabye okugupimpina n'agamba n'aleeta n'agamba ebyomusota bikyuseemu gwasabye amagi naye nga gava mu nkoko ŋŋanda abakugu bali mu kunona magi abakugu okuva e Sudaani wallahi naye buli muntu netunoonya ne bannayuganda ababeera e Sudaani babannyonnyole waliwo omukwano gwange bbawaala ekyo musumba musoke Robert amumanyi ye bamuyitaani muganda wange oyo Fred yabeeranga Sudaani omwana oyo nga Fred we yajja ntumubuuza naye omukazi yeekuulira ddala omusudaani n'agamba eri taliyo buli muntu bajje mutunoonya newe bagamba tiwabangawo ki nga naye buli muntu anoonya mukazi eyafuuka omusota amawulire ne gakwata abantu bonna ne basiriwala nti ne Bukedde neeyagala otandika okukola ebintu ebyo Bukedde yali era Bukedde netukolerako eggulire eryagamba mbu omuwala abadde akola mu nnyumba y'omugagga mu Kampala ayogedde nti omugagga abadde alina enfudu ze nga zikozesa omuwala ekitegeera omuwala emboozi n'etandika olusooka olwokubiri batugamba enfudu zibadde ziyonka ennywanto z'omuwala kati Bukedde abantu babavuma ennyo Bukedde yakola omutwe guno yagukola ku TV naseka nentula nali mpyabeera mu muzigo ebbunga mbeera njekka bwenti nina ki TV ekyekibuto basoma omutwe nenseka nembwatuka n'abeneiba ne bawulira mutwe gwagamba ebipya bizuuse ku nfudu ebadde ekozesa omuwala mu Kampala abakugu boogedde enfudu teyonka lindirira agataliiko nfoofo ebyaye esitole etandisa obbiri abiri mu gifuluka mubiri gamye mu enfudu teyonka kati byagala tulaga by'omuwala alimba enfudu teyamulyako gwe tulabye ebintu kuli neggwanga kakati ye Fred byalina okumanya nti abantu tebagenda kukola ki kufaanana bwe batyo ekyokuyiga ekirala nkyasomakamba somesa nkerabira somesa teacher kakati kyolina okuyiga ekirala nti abantu bonna bwe muba muwangaala bw'oba oyagala obbaguza endowoozayo toyina kubavuma okitegeera Abaganda bwe baali bawamba
bwe bali bafuga obusoga Ssekabaka Kiyimba yamamirako obusoga okitegeera bwe yamamira obusoga omaye ebintu byasinga okutwala yatwala mmere yatuuka mu basoga ng'enjala ebaluma n'ameekika sure nti balya okitegeera era emirembe gy'Abaganda okufuga abasoga gyonna gyabangamu ku making sure nti abasoga balina ennimiro bakola ki ne baddira ne babagabira n'enkumbi era emmotoka nkadde naye tekutulolobesa nnyo baasize nansiige bawo yakugulira emmotoka empya oli wano tuzungira tunula eno tusomesa abantu musomesa naye nabafuna bannange abasoga ne bakola ki ne baagala nnyo Abaganda lwansonga nti Abaganda bwe babeeranga nabo balema okulaba obunafu bwabwe babenkarejinganga tusobola okujjawe bati omanyi nti no Obuganda bwe bwateekateeka obusoga okufuuka busoga kyeri Buganda gyabanga bika 11 busoga buli kika nga kiri ku lwakyo kyali kiteeso kya kakungulu okitegeera tya nabagamba omuzungu ndi bana abantu tebajja kwekola mu mulimu okujjako nga bali wamu era ennono y'obwaki abazinga nto nnyo bino sikulimba nkubuulira mazima musomesa oli ajja kaayana naye omukwano gwa busoga ne Buganda gwava ku myukyanda kyovola nti bw'osuuka ebusoga waliwo gye tuyita ebika ebyabula ekitegeera nti abantu bagenda eyo ne bamaamira eyo n'amannya gaabwe ne bakola ebika taata wa mukyala wange abo abantu bava mu famire gye bayita eya Lulenti Mukaabyampaata bali awo Baganda beeyo abaabulira eyo bamugabi baani amannya gali eyo nti mutual understanding naye Abaganda ne balemwa kukola ki ne balemwa musomesa ne balemwa okumaamira Bunyoro lwansonga nti ekintu baakitunda bubi Abanyoro baavuma bavume kubalangira buli kintu nga kiri ku Banyoro kyoyagala kikuseeza enkoko ennyoro tuziyita wulira n'engero ne zijja kyoyagala kikuseeza Abanyoro amalibu gabasingira olubimbi Abanyoro nkwale wotidde ginne waayo wedda okitegeera kati ne babeeraawo ne bajooga ekyamalibu kino waki baatuukawo kaakati waliwo baatuuka abagamba nno waliwo baatuuka nga babagamba nti mufaanana nnyo Abaganda mu ntalo ez'edda kiraashi ez'ekisiru mufaanana nnyo Abaganda kati betulo bwe baabeeranga eyo mu ntalo zaabwe n'Abaganda benyigiriziganyanga nnyo kati mwabangayo komanda mu Banyoro ng'Abaganda nti olumu Abaganda olw'okuba tubafaanagana bajja ne batubuuliramu ne bakola ki ne batutta naye kaakati abalwanyi kuno betugenda otutwala olwo balwanira Buddu buli mulwanyi bwe tugenda okulwanisa wali eri alina okujja mu ki eri nnyo okitegeera bagamba mu baamala ebbanga ddene nnyo babajja mu mannyo ne beerabira okulima enjala n'egwa n'olutalo luba Abaganda nno batambuza ekibo kyabwe n'olutalo lubalemye okitegeera kuba bajjamu amannya ate abamu ne babakolako olugambo nti ffe abaffe tebalina mannyo era tetulinga mmwe kati Kibuuka ne banne ne Katekkusu bwe baalaba buli atalina linnyo okitegeera ebintu ebifaanagana bwe bityo nkitegeera kakati kiki kyengezaako kulaga nti enkaayana zaffe okutegeeragana ne Bunyoro bikyajja abantu ne batandika okumanya buli omu boundaries ze kyovula nti Buganda kati ne Bunyoro bantu baki bamukwano ofuna kakati tosobola kuddaawo nga gwokeere nti omuntu bwagamba nti ansuubira principle gy'okozesezza ku nkyukakyuka si ntuufu nga gw'omuddako oli Munyoro oli Munyarwanda oli Mukiga Abakigamba tumiddeko nnyo bannange omanyize maama wange proud Mukiga okitegeera ani akyogedde ogambye ekiggwe katukole siikole tukole muzeeyi kanzije TV gy'olina nze nagikuleetedde okuba ng'ogirina saagala kummanyiira muzeeyi ettaki tewaliise ku buleega awo mwana talina kuleega njagala abeere bw'atyo genda obuuze ku honorable njagala bw'olaba abantu babuvunaanyizibwa ng'obabuuza tofuka miraaji ajja lowooza okuze osanga naggulira akaleega buuza ku honorable buuza ku honorable oyo muzeeyi mufeeko talina future
Bino Lumbuye byatayagala. Byatayagala bino. Muno na program. Musajja abanyumira program nga muzonga. Aleka nayo breathe kalango. Kakati ekintu ekiriwo nti bwe twawukana naawe tonvuma. Kino kibaddewo mu Buganda, buli muntu awakanya Buganda ne Beni yennyini baamuyita omunyolo. Okitegeera? Lwakuba nti n'abantu abamunuleko okwesiba ku Beni. Beni yalina amalala. Beni yatuukako ekiseera ng'alowooza muno yafa kabaka. Bamugamba genda oyogereko ne muteesa nti anti nze ndi wa Uganda yonna ajja nnoonye. Byavaamu nze naawe. Bwerijja kabaka Isitula abadde mubi nnyo. Kakati ekintu ekiriwo nti ffe si mu Uganda waffe Lumbuye yekka, bannayuganda tuyige obutakkaanya naye nga tufuna obutakkaanya mu kuweŋŋana ekitiibwa. There is no pride in telling lies. Okitegeera? There is no pride in telling lies. Omuntu n'alimba kino n'omwewaayiriza bino. Kakati nze sikiriziganya n'abantu bawaayiriza Lumbuye. Owaayiriza waaki? Anti kasaba nga takuwaayiriza bw'owaayiriza nga naye bamuwaayiriza. Si bwe tugenda okukola. Bwe kigenda okubeera bro. Omusajja tomuyinaako bujulizi tomwogerako. Naffe tatulinaako bujulizi tatwogerako. Oba omutidde naye nze agambe enkola yaffe eri bweti. Bw'anajja engeri eri diplomaati tugenda kusirika. Anti kakati nze bw'anajja ng'aleeta ebyo simanya mwana wa kibi simanya biki nga tuleeta naffe enkola y'emu. Nze mulimu bye sifunamu ne bye njagala nfunemu. Kakati wano bwe emboozi yange bw'eba ku muganda waffe Kajjubi Lumbuye yekka nga ndi kuye ng'omuntu bino ebyayuza Sabula naye byakola bannayuganda tebagifunamu. Tubajja kuba tujja kukuza abalala abafaanagana nga bwe batyo. Kati nze nsomesa ffenna ne tukola ki? Somesa. Ne tufunamu. Kyekigenda okutta. Laba yena wataddewo agaaso gamulinga entuntunu. Naye kati akaakana tekakutula kagatule. Kamukutula n'afa. Bino byo jjajjayo kajja kukutula ne TV gye wakafuna ogireke. Tula bulungi. Mukwano nyumya. Nze tokyalina kipya kyogenda kunnyumyako. Owange mukyala pastor. Tukumalize n'ensonga. Gimalirize yanguwa. Teruddewo nnyate kati. Tulina ensonga etalinde ey'obuwumbi obusatu. Ensonga eriwo nti tuwaŋŋane ekitiibwa. Buli omu awe munne ekitiibwa. Period. Teri nsobi kwogera ku kintu kukwogerako. Okitegeera. Naye buntu bw'oba omwogerako mwogezeko kitiibwa so si malisi. Mujja tukubya abantu. Awo wedda wenjagala awojje. Lumbuye mugenda kukubya abantu. Ogambye omuntu nti wassemwayi. Golooza abantu balina ennaku abantu babawambidde abantu baabwe. Oddira omuntu atalina na kyatamanyi. Gwe buli gw'otakkaanyiza naye. Oyo wassemwayi, oyo wa miso, aso, biki. Okitegeera. Ebyo ebintu si birungi bannange. Okitegeera. N'abantu abaagala enkyukakyuka. Ontaataaganyiza nnyo gwe ate njagala genda okukola. N'abantu bwe mutakkaanyiza nabo n'abalala bakukkiririza mbajja tandika okukubamu ebituli. Okitegeera. Gwe bw'otugamba nti nno omanyi waliwo ekintu kimu. Ebintu ebikakasibwa n'obudde by'oba oyogerako. Okitegeera. Bw'otugamba nti nno Abamerika baasindise ennyonyi egenda kuyita Mombasa. Meeri ejjeko Museveni. Ne tukugamba nti nno si kituufu meeri tesobola kuyita Busia tewaliwo nnyanja. Nti oba Kenya tesobola kukkiriza tekisobola kubaawo legally international treaties nnyingi ze baba bamenye okukola ki okuteeka meeri ekube ki Uganda. Tekisoboka, basically tekisoboka. Bwe tugamba nti tekisoboka totuvuma. Okitegeera. Gwe tuwa obudde tulinde. Bwe kitabaawo ng'ogana bagamba. Bw'otugamba nti no kabaka wa AI ne tukugamba nti si wa AI. Totuvuma nga tulinda bw'atavaayo. Bw'otugamba nti no Sale yafa. Gwe tukuga nti yafa. Nga tulinda. Ekirungi wano tebali abafu. Wano tewali abafu. Omuntu bw'aba afudde bakola ki? Bamuzika. Ng'otulinda wali mu mazika ng'ogana nayogera. Ne bansiriwaza. Tufunye nnyo omukisa. Kasuku ayogedde nnyo ku bantu abo. Gundi alina olubuto biki ne bamuvuma.
n'abaganda nedda mulinde obudde mkiwa obudde emyezi mwena ne giggwako abantu ne bazaala okitegeera ebyokugamba nti channel zino tezikolera bantu muganda waffe Kajubi eno kankuwe executive eno executive emendinza amaka bulungi nnyo okitegeera abantu babaddewo ng'abantu bakayana omuntu n'aleeta ekizibu kye obutabanko mu maka ne bukola ki buvamu ekizigudu okitegeera abantu batulabidde ku executive kino n'agamba omwami oyo w'amawulire tasobola kumpandiikirako ettaka lyange ne ligira muganda wange tutunudde ebyapa ffe bemuyisaamu amaaso twogedde gavumenti neewulira ebintu ne bikola kubanga bajja kuswalira nga bakuwadde ki ekitiibwa one thing you have potential to change this country naye buli kimu togenda kikwatako kwata ku kyosobola byotasobola kola ki bireke amawulire galina empisa zaago ezigafuga ne pokopoka alina empisa zaago ezimukola ki ezimufuga abantu bassa kinnoomu baveeyo gwe bona otugamba nti buli omu ayina emmundu buli omu mbega olwo tunaakuba n'abantu bameka okitegeera tetugenda kukola ki bwe tutyo so tuwaŋŋana ekitiibwa ekintu ky'olina okumanya nti eno ensi eno Uganda Museveni yagifuula nga kiyumba kya mbizzi okitegeera kaakati gwe bona oyagala okulwana nga mu approach y'embizzi abantu bajja kujja kole ki balwane naawe kitegeera embizzi yo tetya bisooto kitegeera bw'onoovuma abantu bajja kukuvuma bw'onoogera naawe ng'obawa ekitiibwa bajja kuwa ekitiibwa bw'onoobawaayiriza bajja kuwaayiriza okitegeera kaakati ffe abamu nga kuffe nga tugamba nti ekyo tukigjeeko omukono sealed and stamped nze ne bwonvuma nti buule olina omuntu omunene ng'agamba gwogwo ŋŋanga olina nga tegunnammenya okitegeera nti mukazi we afaanana bubi nti nti neesiimye ng'okubeera n'omukazi afaanana obubi naye nga sijja mugoba naye yagadde jjo wano omwaka guno ate bannange nti ewammwe si gye baakuzaala nti ng'olinda n'enfa olaba banziika Busomba oba ku Lubalaza kubanga nze banziika Busomba okitegeera so byebyo si mu bubi tukkaanye tuwaŋŋane ekitiibwa nze sijja kulabikako ng'abantu balala ebyo mbisobola ebyobuvuma nange nompisaamu neggaali naye leero sijja kukola kintu bwe kityo for the best of our country for the best of us waliwo ekirala kiriwo ekirala sister Susan Makula mwannyinaze mu yabakoze sister atalina kye yakoze yagenze wano abantu ne bakyankalana n'agamba nti waliwo omuntu eyasooka najja nga ayagala ave ku pasita ng'amuwa emiliyoni aga ataano n'agaana omulala najja ng'amuwa obuwumbi obwa abantu bagambye alimba nze ngamba kituufu susu obususu lwaki yatwala ssente era nange mbadde namunenyeza naawe olimba ekintu kino tewakibala bulungi because tewalowooza ku future yaffe abalala werowoozaako wekka naye abantu ekibakanya kyekyakyawo ebiliyoni esatu bazimwana ne bazigaana bati beyogera wano nti omwami we yamugulira akaleega ka miliyoni 2 abantu ne bakaayana nalyo mubakaayana nga sinnalaba kaleega ka miliyoni 2 we nakaguzeeko kati emboozi eyo nyina obuzibu nti makulu oyo simuyinaako buzibu ne musumba juize naggaa njagala nnyo musumba waŋŋamba omwagala nnyo naye kakati nze buule ayagala okufuuka professor emeritus ntandika okunyumya emboozi za susu nedda emboozi za susu nedda abantu kye beebuuza omuntu nkyenjagala okubuuza teriyo omuntu ayinza kugaana biliyoni 3 waliwo akasajja kange bakayita kabbiko kamanyiko ku lunyanko kagamba okigambire nnyo okiziikire oba kya lunyanko nga kakola kati naahunama Susan talina kyeyankola nange talina kyeyankola naye kyenjagala abantu bajjewo tewali nsonga lwaki mukaana ku biliyoni 3 nze nange basobola zimpa nenzigaana baba yazigaana waliwo omuntu ng'omuntu w'omwagala ku mutima beeyagale biliyoni 3 zigwemye okwogera ndabye bannange abantu abatalabanga kusente nga otegerera nti wandikiriza n'akakadde nga kiyise tuleke gwe naawe tuleke ebintu bibozi bya susu ebyo tubireke nakitto tolina ku menvu enkya
nja kuganona owa y'abantu bawano babatwala abeera ne kusukaali teri agenda kubatwala obuzibu obuliwo nti n'abantu bwe baawa Uganda National Culture Center eno tukolera babatwala nedda Uganda National Culture Center yebbulula under a full act eya parliament kakati ne babawa bafuuke ba custodian ba art okulabirira abantu abali mu art nga mwobo mulimu naawo wa YouTube neyeeyiza n'awunda n'aluka naye mulimu baagulema bo bano kye bakola banoonya bunoonya ssente wano olaba wano ku theatre parking eyo yabanga yaba artist yabwerere kati yakusasulira banaatera kusasuza n'abatooyi eyo theatre olaba yateeka kamera mu ttooyi nze nabatya mutooyi mulimu kamera bulijjo nkutidde genda mu ttooyi y'abasajja mutooyi mulimu kamera mutooyi za National Theatre mulimu kamera nsaba bandeke ku kifaananyi kya Rain naye olwo nga gavumenti etuwadde biliyoni 6 za ku renovatinga mu kifo kye bandiyambire ne bakola emikutu mu Nakawu ne bakola biki naye kati wojja wano ku makya suwe gyawunya babebekulu abatamanyi ati batudde ku board bagamba abannakawu bagende gavumenti yaggalawo n'ereetawo karantini nga teri mulambuza ajja wano teri munnayuganda atambula abannakawu ne bamala omwaka mulamba nga tebakola bakazi gumugoka n'abasajja banaku omwaka mulamba tebakola naye bo batugamba mbu gavumenti yebabanje obukadde ebibiri ebusima bwebabanje abannakawu bwe bongera kukwongera okwongeza n'okwagala okugira nze kambabula ekituufu wano baayagala odda kuva ku mulembe gwa Jeno Musituni Musituni bw'ayagala okuzimba wano ekizimbe ne batandika okunyigiriza abantu ne baagala ne parking eyo parliament eyagala kugaziwirako eno ekintu ekyo tekigenda kukola abantu bano muganda waffe Ramadhan Gol gwe nkutegeera bulungi bano mubawo weiva obukadde bibiri tebuyinza kugobya Nakawu waneeno bino bye bitunda eggwanga omuntu ajja mu Kampala talina kyalaba okugjako suwegi naye omuntu bw'ayitako ku Nakawu n'agulako ku bintu nekyala mwagala bagobanga bakalongoosa ekyokulongoosa si kikulu nnyo kikulu bafunye amazzi we gayita nako kaali kataka ka wano ani yakabba ye bw'oli omukazi w'ebikajjo watyaka ne tumuloga ne kimulema okumaliriza kiikyo kigenda gwalaba amazzi gakulukuta so olwo olutalo ngenda dulwana nzekka tulukulekere mulundekere kagata aluleke olutalo lwa Nakawu aluleke abadde alina otubulya ebyafaayo bya wano watandika ddi we batwala agira asiguukulula obunyama ekintu kyakanyama kino ekyakanyama eyo mulayi nno watunula naye nga bodi bateekawo bantu balowooze nti ogirwana sijja sigirwana bonna tubagambye n'okerokero twamugambako omuntu bw'obeera ng'osavinga bantu olina okubawuliriza so si kubeera n'entitlement theatre teriwo okukola profits no way gavumenti tekola business eyina kuyamba bano bantu kubeerawo sente zirina okubavaamu kusasula costs tubeera tutya nga baatuwa biliyoni 6 naye ne tusiiga langi theatre etonnya langi agenda okitegeera suwegi ye yalemera ddala what nonsense is that no we need to work on this alaba bano basajja bange Ojede like Ojede so much naye abasabotuwa bali mu kubuzaabuza Ojede bano bamusiitwa bali mu babuzaabuza bamusiitwa nga te bavuuka bagezi ekitegeera so boodi emyaka gyammwe 2 si minene mugende empola emyaka gyammwe 2 si minene obadde bagakulaga nti bakola tebalina bye bakola kuliko nno ne Kamiiri ate nno ne Kamiiri musajja wattu naye ensonga za Kamiiri oba ziriggwa ddi wazirabye kyalawo yavuddeyo n'awandiika ekigambo naye ndowooza kikuwa ekyokuyiga ekyo kikuwa ekyokuyiga nze nyina kyenjigamu tuyigamu byetuyigamu tuve mu byatulina ekyokuyiga bw'owasa omukazi si mwana wa nnyoko mukazi wo nze n'okeera enkya mu bba wakkuba nga kkuba kkubira atyo omukazi byayogerako birungi nga nange njigemu ebyo bwera mukazi nkugamba bw'oba owulira nti oyagala kkube nga gwe kyekikuwa emirembe genda ewammwe njagala ompaayirize ogende ompaayirize nti nakubye naye nga sakkubye naye nviire ewange genda naye mwana omukubye erinnya lifudde yuwesita
ate situmanyi kale yetanavayo kwogera naye kiriwo kyanga bitandika buli mukazi ayogera kyekimu nekiri kyavaayo nekyogera ewaba penga oba baani ekyayogerawo ku TikTok kyagamba musajja ankubwa kuzita busimiri kwezi ne muganda yo kennyini naye instant ebintu byebimu lwaki munaabeeramu ebyo ng'abasajja abakulu so kati abantu basinga bagamba mbu Daniel alekeraawo okwogera alekeraawo postinga simanya yeeswaza yekka muwabira ne muga Daniel bw'obanga ekiseera kati kituuse yogera wano obutambi oyagala buleete weete ebyo ebintu ebyo sirisa kyekyo ekyannuma lwakuba kano akaana kankola bubi ne kwogera bakutta oyogera omuntu mutulagirire tugende tumukube okitegeera ero luggwe feyi wankola bubi ojja n'otugaba naye baaba kyabaddewo tukoze tutya bwe tuba tusobola musiba ne tusooka ne tumukubira bwe tumala omukubira ne tumwambula ne tumuleeta ku State Square ne tumuleka awo ne tumukuba n'ebifaananyi ne tuteekayo ku social media nti oyo yagwa Edalu akwata abakazi kaakati ne bwagenda wali abalamu bamulabanga mulalu ekyo tekimuvaako ppaka lwalifu so ekintu ekiriwo nti ebintu ebimu abantu babite women speak up okay face speak no one should intimidate you obeere ne baana abatakyusa buleega nga bakubuulira ekyokukola speak amaanyi kyanyiza abakazi era nkiddamu nti tebakyusa buleega tebakyagala I monitor these things you get a bra wash it and put on another one it is hygiene kwe kuvudde ne kansa bayina kamu mukyuse ku buleega lwaki ogula ka bulaaka bane muve kaleega ka bulaaka bannange muve kaleega ka bulaaka nze ebbanga lye namala akakaleega ka bulaaka temumanyi bizibu bye kakwesi ebbanga lye namala nga ndeetinga nga wendaba omukazi alina ekireega kya bulaaka olaavu weekoma mama nyitanaaba bukyusa mama nyitanaaba ate newoseka I have that phobia with black bras. So mukyala waffe tayambala kaleega ka black ku ddiiru ki nenga bulungi buule era gwe ojja kukamugulira bulungi buleega kati obuleega bwalinnya ebbeeyi simanyi nabo wabusuubudde bwammeka 5,000 6 onooleeta obwebiri ebyo mpeereyo feeyi nga 3 feeyi tayambala kaleega munnawe omwana azunga ali atya abinga agenda obbuuka ali bwati agenda owulidde ndowooza muganda ayagala oyambala ekaleega so saamu kale ka vesiti neekunama abaana mubatwala mu kukemebwa ne bajja ebifaananyi byammwe ku status ne babeera okwo nga bebalabako bebadduka mu binaabiro balabako kino kifuule mukiveeko muleme okwesittaza abaana nammwe so byebyo abaana so buli muwala aleege bambaleko bulungi muggumire kitiibwa kyo kirya amaanyi g'omukyala kwambala kuggumira nakweyogerera nakufaanana bulungi kyokka ate abeeyogerera babagaana naye gwe nkwagadde nnyo bagambye boogere banange boogere depression yetta if you want to raise a stupid child nga muwala mugaana okwogera bagenda mukabasanya bagenda mukwata bagenda mukola buli kintu nga bwabeera bagenda namumanyiira naye nze owange yaŋŋamba owuwo baaba wamuyigiriza kimu nti yogera mwana wange oli weero situ ye weero sithi yewaka ye kalidinaali ye bishop yaŋŋamba ndi waliwo omwana kusomera ntawaanya abba sukaali wange ne mugaayo very useless omwana waba baba sukaali mubanje lwakutiisa mukube ojja woza gwe ng'omuzadde bwe bagoba nja kuteeka mu ssomero yaseka naga kyamaanyi kijja kunkuba ne mugamba ye kati kireke bwe otegedde kyamaanyi kireke kimubbe ogula kufulu naye bwe omwana bw'obanga omusobola mweŋŋange era ye nze nakula bwe batwe baŋŋamba tokkiriza muntu kunyigiriza nga goli ku mazima gafiireko ate kati wano omuntu mweŋŋange kyogamba eŋŋaŋa mwolidde njagala muleeta mu yoga asooka ajjemu ebinunko ati natandise yoga era owekisamize ati owekisamize okusiriikiramu n'ofuuka mu buda so ennaku zino siri kati mb'osala mubiri ani nalema yosala mubiri abasala omubiri mulabire ku nze kintu kimu kyoba okola ng'osala mu mubiri okola otya
leka okulya ng'agenda okufa. Kyennayiga nange nali lulindyanga mu bbi. N'olya omuceere n'ogamba n'akakammonde nkalabi bakanteereko n'ogamba naye munkologereyo caayi ow'amajaani ow'ekisubi mumuleke n'ogattako akatooke n'olya ng'olinga sitaani temulya nnyo. You pack a lot of calories in your body. Omuceere mugusale bw'oba olya omuceere kale bw'oba osazeewo ogulya gubalansingire guteekeko greens guteekeko ebirala mukitegeera naye n'obeera ogenze kuziika omaze okulya emmere y'abafu aye n'olaba wali ababujja embizzi naye n'ogirya nemulya ebintu binene ne bibavundira mu lubuto mukitegeera so mulyeko ebintu ebitonotono ebyo ate ebintu ebyo bya bbeeyi kedo twala ka kedo twala ku cucumber twala ku greens ennyaanya ezo salasala muteekamu katungulu lyako waliwo n'ekirala enkoko simbi okitegeera naye bw'eba embi bw'eba nkugambye nti simbi aye togisiikisa bino bibutto ebirimu cholesterol bino ebibutto bye mugula mu gundi gisiikise ka olive oil oba oyagala kabutto oba amasavu gaayo utako esaana sooka ogijjamu amasavu ago amasavu gaayo tegayira buzibu that is ge gamasavu agali health fats eziri health yeah. Ekirala if it is not natural don't put it in your stomach. Ekintu kyonna ekitali nakyo processed foods mbi nnyo. Muola obuwunga buna bw'omu kisenyi keeka akawunga akatuufu ak'omu kisenyi akakalimu ng'olucacucacu naye oli akawunga konna kaatukula kati sukaali atukula alinga kristo do brown sugar ekitegeera baŋŋamba brown sugar era asigala sukaali naye nanti kati ye bw'omukozesa empola ye takuafectinga nnyo ng'ebirala bino ebintu bino oli mu kulya cookies simanya bino ebinyama ebipaakinge gwe atali ku nnyonyi olya biki ebyo atali ebintu ebimu tubiryenga ku nnyonyi okitegeera olina waliwo bino tomato sauce wali bino ebikyala bya chipusi kikitulako wali mu kadomola oba bimujjawa gwe batunula mu kidomolo oyo mumanyi we bimutabula ate kati bo amanyi nze nakisikako ku chipusi nemwogeramu ebizze ebibisi bakubamu eŋŋano n'ebizze ebibisi omubadde nemukimanyi tumutabula oyo namutabulako mumanyi kyova nze musanga oyo wakadomola ate nemugwa kuba nali mutabuddeko mumanyi musiibe bulungi mweraba bannange atugoberera ku at Gabriel Bull on Twitter ku Twitter awembeera muleete obulango bannange obwa Gabriel tobasaba boyogera nabo nze seegayira n'abagagga lwaki nga neegayirira abanaku Executive Media. Focus, innovate, succeed.